Okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa mu kkooti, abasatu bano okuli Moses Muleke, Mugoya Kennedy ne Kagiri Edward beekobaana ne beezibika ensimbi z'ekibiina ekitaba ababazi bano Nsambya Carpenters Joinery and Craft Training Agency ezisobamu obukadde 132 ku obwo ebina obwabasuubizibwa okubaliyirira ekitongole ky'eby'enguudo KKOOTI okuyisaawo oluguudo lwa Kampala Fly Over. Kitegerekese nti abasatu bano beeyambisa obuyinza ng'abakulira ekibiina ne bajjayo ensimbi ezaali ez'okubayambako okusenguka okudda mu kifo ekijja ekigo mu Wakiso ne bazeezibika nga bannaabwe tebamanyi. Leke Moses oluusi bweyita Saddam ne Mugoya Kennedy ng'ogasseeko Kagiri Edward nga mmwe abakulira oba nga mmwe ba director ekibiina ky'ababazi kye bayita jointly. Bino ebijjidde ng'obukulembeze bwe bumu buteeberezebwa okukumpanya obukadde 10 pulezidenti ze yawa ekibiina kino mu mwaka gwa 2016 okwekulaakulanya nga n'okutuusa kati ensonga eno ekyanoonyerezebwako. Kati bano Omulamuzi Osaul awatali kwewozaako yadde okweyimirirwa abasindise kwalimanda e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. I find it convenient that the same should be, and I hereby defer it to 31st of March 2022 at 10 a.m. when this court will next entertain criminal cases. In that regard, the 3 accused persons are hereby remanded to prison until 31st of March 2022 when they will be produced before this court for purposes of hearing and considering the bail application. Ababazi mu kibiina kino nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe omujja Ivan Ainebyona basanyukidde ekikoleddwa kkooti era bagamba nti kati bafunye obwenkanya. Obwerufu n'amaanyi ge tutaddemu nga tulwanyisa omusajja ono nakyemalira okubanga ssaawa zino naffe kkooti etusanyusiza bweti mu bungi bw'abantu bwe bati amazima kyo bwenkanya nnyo nnyo nnyo. Ensonga y'Abanansambya etandise okukolebwako tuli basanyufu nnyo nnyo. Buli kimu agenza akibba ezassako n'alya ekiga abadde tayagala tugende ng'ayagala tupaale bupazi ate nga Pulezidenti Museveni yatugulira ettaka lyaffe. Essente bano ze beemulugunyaako obukadde 10 balina kubibuuza mmeeya yalya ssente ezo yamanyi ne beyawola yalina obutabo bonna. Kale ag'obudde buno wano sigenda kusukkawo